bw'ofumba emmere abantu ne bagimala ku sowaani ne bakomba essowaani ne bakuba olwatika mu sowaani oyinza oba oli mu byangoye naye nga Katonda papasiyo yagissa mu restaurant tonaba na kukimanya naye abantu bakikulaze signs ozimisinga weka signs oli muzimisinga you are not open to the signs osobola obeera awaka ne mwegabira emirimu ne bagamba oli ayoze ebintu gwotegeka eddiiro oli ayererujja naye nga gwe bw'otegeka eddiiro bwe baliraba gw'omaakinga ebitambaala gw'omaakinga kakapetigo olulu interior design ne decorator tonnakimanya kati bwe bati abantu bwe beezuula okitegeera oyinza okuba nagamba n'abantu nti bw'obeera ku mukolo oba bw'obeera mu bulamu obwa bulijjo nga gwe tosumagira osobola obeera nga papasiyo yakubeera asikaali naye nga tokimanya abantu basumagirira ku mirimu olina gwoyingizaawo taata wange nasooka nembeera wa tabbu nasooka nembeera wa tabbu naye we natuukira okubivaamu nga wegenda ku shift ne seebaka omubiri gwali gumaze okuŋŋamu nti obudde butuuse okirabye osobola obeera nga oba mu nsi yeebwe ayitira ddala naye alemedde ku bizimba ng'azimba ebizimbe kaakati so ng'omuntu oyo tonnaba mumwogerako nnyo nze ngenda kuvaayo gyo sooka ompunzikire kiri sooka weemaleyo yenna naye n'oyo naye nja mumukoonako ajja muleeta agenda kunnyonnyola embeera nze nkubuulidde so abantu bano Haji abantu njagala batandika okubeera nga babikuliddwa okwekebera bo nga bo bye bakwogerako tobiyisaawo buyisa biina kibiri mu kutegeeza shuwale omuntu obadde okimanyi Haji nti n'okwambala obwambazi ebintu ebimaakinga nayo sikiirwa eryawo nakyo kitone kiri awo kubanga ogenda n'otunuulira ba Giorgio Armani ba Versace ba Balenciaga biki bye bali mu kukola eby'omutawaana njagala abantu bonna banjulire bwe tulaba fashion show ebintu bye tulaba bya bulijjo oli bamuteeka mu kiteeteeyi nga kiringa obaloole kutiya nga kutiya naye abo sibasangangako okukubo nga bazambadde kiki naye nga tosobola kuzambalirako naye ate wali baga twabadde mu mwoleso kigenda mu maaso so abantu obwongo babuggule Haji batandika okunoonya papasi zaabwe nze nakizuula nti abazungu bo bakitegeera abazungu tebakikkiriza kuyita bazaala omwana ne bamulondoola bagenda omulaba omwana akuba emmeeza bo tebakitwala butwazi nti ayagadde kukuba mmeeza baleeta kadrama omwana n'atandika okukuba eŋŋoma omwana n'atandika okukuba eŋŋoma kati omwana atandise okukuba eŋŋoma ku myaka 3 years bw'azikuba paka ku myaka 23 ng'azikubidde for 2 decades tosobola kukuba ŋŋoma naye. In fact waliwo omwami gwe nawulirako yali mu Japan erinnya sisobola kubanga ndijjukira wano bagamba nti yasinga okuyigiriza abantu kuba ennanga naye bamuwanga obwana nga buto. Yes. Omanyi abantu abo bamanyi kye bayita conviction. Ekizibu muntu kukola kintu ng'ate ekigera akijjayo olinga agamba nti omwana wange agenda kubeera professional mu kino era omuntu ali ku mutimbagano wano asobola okugenda omwami oyo n'amukola ki it was either gundi eyo piano oba buno bu violin naye nga omwana oyo in fact erabika yali violin nga batandika okugimukubira mu matu ng'akyali wa myezi. Yes. Kati we yatuuka okubanga basobola omusendinga off tugambe emyaka ng'etaano nga bamutwala nga bwe yali badde daycare ng'agenda aconcentratinga ku ekyo kyennyini bagamba nti abaana bonna be baamuwa butereevu bwe baakula baafunanga emirimu mu music industry nti kye baali bakola tebakikola bukozi nti balinga abakibasomosezza naye kumpi kyali mu butonde bwabwe
kanga taawe nyini genda okebere omusajja akyasinza okubeera entertainer mu nsi ne kati n'okufa yafa Michael Jackson amazina n'okuyimba bw'otunuulira emyaka gye yabitandikiramu nga muto bw'ati naye ekyanga ati nga muto kati gwe bw'ojja nti simanyi bye wasoma biganye kati naye kogende mu mazina oli late ba Serena Williams taata waabwe yabakwata bato n'abatandika obbakubisa tena gwe baakula baasenda busenzi tena. Hamilton taata we yamukwata n'amussa mu kuvuga obumotoka obwo nga muto ono omungereza bw'azze ku saketi okuvuga Formula 1 tosobola kumuyitamu. Kati abazadde ekitegeeza basobola okuyamba abaana baabwe kubanga abo abantu begambe twandibadde tugamba nti beebweru taata wa Serena yali mwavu taata wa Hamilton genda omukebereko kwali ku YouTube yali mwavu